okwetooloola eggwanga amasomero gali mu keetalo n'okwetegekera okuwummuza abasoma olwo baddizibwe eri abazadde. Ekitongole ki National Children Authority kirabudde abazadde mu kaseera ng'amasomero geetegekera oluwummula olusembayo mu mwaka okwettanira okubangula n'okuwabula abaana ku mpisa n'enneeyisa ku lw'amaka amalungi era ageeyagaza. Abaana kati bagenda okuwummula ate ekiwummulo kino kiwanvu ekya Christmas. N'olwekyo abaana mubatuuze, mubabuulirire, mwogere eri gye wali, mubawabule baleme okubeera ate ku kiwummulo kino okufunamu ebizibu ate n'osanga oluusi nga byonoonye abaana baffe. Ssenkulu wa National Children Authority Martin Kiiza agamba singa abazadde bakola ogw'okubuulirira abaana n'okwewala obukambwe, omuwendo gw'abaana ku nguudo gwa kukendeera so nga n'abafuna embuto baakufumwa. N'olwekyo tukuba omulanga eri abazadde nti abaana tubawe omukisa, tubalabirire obulungi, tubabuulirire obulungi ate tubasomese. Ng'atongoza akatabo akatuumiddwa 7 Powers Works in a Man kiyita ebintu 7 ebyoleka obusobozi bw'omuntu. Ssenkulu wa National Children Authority Martin Kiiza atendereza omuwandiisi w'akatabo kano Olowo okulowooza ku ngeri z'okubbulula endowooza y'omuddugavu. Kiwandiise nga njagala kwanukula omulanga oba okukaaba kw'abaana. Okukaaba kw'abaana nga kyetaaga abantu abakulu babaddiremu oba babawulirize. We are calling upon all stakeholders, especially the parents at the family level, to nurture the children, to give them time. N'avaamu mu launch eno yakuyamba ku baana. Ye kansala Luwummula gwa Luzira Parish Rogers Kiiza mukakafu nti singa abazadde bakwatira wamu n'abakulembeze omuze gw'ebitamiiza mu baana gwa kufuuka lufumo. Abaana boonoonese, tulina abaana abanywa ebiragalalagala, tebamanyi na biragalalagala bireeta ki oluvannyuma lwabyo, tulina abaana abakuba obutayimbwa, abaana abali indiscipline totally. Tugenda mu holidays, twetaaga ebitabo nga bino abaana baffe babisomeko, twetaaga abantu abalina emitima egyewaddeyo basobole tuwandiikira ebitabo abaana baffe babafuule bize. Abaana baffe wadde basoma literature tebakimanyi nti oddako eka n'osoma ku bitabo. Era tubasaba mu abaana nti mubiri bana bawulize eri abazadde bamwe, oba omwana mulenzi oba mwana muwala, kola ky'osobola okola nti weesiimisa abazadde bo. Stephen Kayumba yakusakidde eggulire lino.